Hati habwe mberambi tari kurunje. Anike Iradukunda okuva mu ggwanga lya Burundi y'omu ku bantu abasoma emitwalo 2 abanoonye obubudamu nga mu kiseera kino bawangalira mu nkambi y'e Nakivale mu disitulikiti y'e Nakivale. Ono tumusanze ku ddwaliro li Nakivale Health Center 3 ng'aleese mutabani we okumujjanjaba atubulidde nti yava mu ggwanga lye mu mwaka gwa 2012 olw'okulwanagana okwaliyo mu kiseera ekyo n'asubira mu nkambi eno kyokka nti kati olw'obuyambi okukendeera bwe bazze bafuna tebakyafuna bulungi bintu byetaagisa mu bulamu obwa bulijjo ekiviiriddeko abaana b'okulwala. Kati habwe mberambi tari kurunje baana barimo nibarwara bana ni barimo bakendeza za kilogramu kiri ku zibonire ikendera burisho. Atubulidde nti n'emirimu gye baakolanga gyaggwawo kati basiiba baleze engalo mu nkambi eno. Sente no mu bantu abandi sente zikabura imirimo nayo ikabura kuronde cyo gukora cyatuburira. Akulira eddwaliro lino Collins Mugisha agamba nti bafuna abantu bangi abajja okufuna obujjanjabi okusinga obusobozi bw'eddwaliro. Level 3 is supposed to have a catchment population of 25,000. Also, a level 4 is supposed to have a catchment population of 75,000. By looking at the statistics, it means Nakivale has even surpassed the level 4 catchment population. Ono agamba nti abantu be basinga okujjanjaba wano babeera balwadde ba kiddukano bakolera omusujja gw'ensiri ne pneumonia. And in adults mainly it is the NCG related complications. The leading cause of mortality under 5 surprisingly remains malaria. Mainly complicated malaria with severe anemia. Okusinziira ku bakulu abaddukanya enkambi eno buli kimu kati kibatawaanya olw'obuyambi bwe baafunanga okusalikako. When the funds started reducing, the teachers' numbers were reduced. Yes, UNHCR is going into localization as well as office of the Prime Minister. And the local government, district local government is taking over. We are aware there are already existing gaps at the district level. The government is supporting only coded schools. Monica atubulidde nti abaana mu nkambi bangi bawanduse mu masomero ne batandika okukola emirimu okuli okutunda mabaala ekintu ekissa obulamu bwabwe mu matigga. Child labor is very high. Child labor has become very high. Being near Mbarara or Isinjiro, they are calling our girls to go and work in bars. And in bars they are abused. Frank Walusimbi akulira ebyempuliziganya mu kitongole United Nations High Commissioner for Refugees agamba nti ekitongole kyetaaga ssente okusobola okukola emirimu gyakyo kyokka n'akakasa nti ssente beetaaga ezo ezitaliko bukwakkulizo. Twagala nnyo ssente eziri flexible kye bayita flexible funding nti bw'ompeereza emitwalo 10 nsobola okuzikozesa nga tekuli bukwakkulizo n'engamba ebiri kigende ku mazzi ogumu ekitundu kugende ku by'abaana zino zigende ku by'amataala abantu gye babeera tugezeeko okukendeeza ekizibu kya gender based violence zino zigendeko mu kiri bwekityo ssente ezo ezitaliiko bukwakkulizo kitwanguyira okuzikozesa buli sekita n'ebanga efunako naye kati olaba olw'okuba nti wabeerawo earmarking osanga ebyamazzi biri bubi ate waliwo ebiri kalekaleko. Ebibalo biraga nti enkambi eno erimu abanoonyi b'obubudamu abasoba mu mitwalo 2 okuva mu mawanga nga Burundi, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Somalia n'amalala.